abasajja baabana abakyasinza obwenzi baserebu abakyasinza obwenzi nga ne booteekawo ekifaananyi ky'omugenzi Queen wa Bungereza bakyegomba. Ali mu kisooka Bulunokke emirundi mingi alabise n'abakyala ab'enjawulo era abakyala bangi bamwettanira kubanga Omuganda agamba nti obusolo gye babuttira ate gye bweyunira. Ssekamuli kansaze nga gwakanogombodde n'olwekyo ye ensonga gy'awa nti nankubadde mwenzi abakyala bamwettanira ng'ate bawulira alina emize emibi. Mu kifo ekyokubiri mulimu Wizomanizo Juice yakoze ekivulu ekyamenya emiti era Kampala yasigadde awuuma. Wali ku Hotel Africana wabula mwakotekera omutwe ng'endiga. Omwo mulimu ebigambo ebipoloota abaana abawala nti ne gw'alina yamugjeeyo mu bitundu eby'e Rwanda n'amukulubeesa paka mu Uganda kati afumbira kumpi n'ensambagere wabula tagenda. Mu kifo ekiddako mulimu Suna Ben Kaliba mu kino ekintu. Ono n'akolera mu kitongole kya New Vision ekirina abakozi 604 naye bagamba nti abulayo kulya Seeguya wabula abalala bonna yabaseesa dda nti Suna Ben nti alinga busekerezi akulira mu ndanga musege nti olwo n'olyoka obotoka nti akokota nkola yakamuje bwekokote paapali niriyiikamu nga kiribaliba. Mu kifo ekiddako mulimu Kidoomoole Ssaabazonto. Ono nno musajja wa Mpalaata akuliridde emyaka aliko omumwa omugazi ogukisamula abakyala mbwono bwakkuba kiiso oba osiranidde mu magombe otandika okuloola nga putaleweddemu amafuta. Ssaabazonto ono saako ne munno omusigire Mbabaali Zonto addako Giant bano beefuze ensi ey'okubeera abenzi lukulwe. Mu kifo ekiddako wabula nga twakoze ensobi yandibadde mu kifo ekisooka mulimu Aruna Mubiru Haji. Ono nno Aruna Mubiru ayinayo ne show gye bujjako eyo nti Aruna Mubiru ne bw'aba atambula kwayiwe ng'ali ku sipiidi 10 n'asanga omukyala ayimirira omulundi gumu ajja mu poloote ne bw'omugaana tapowa. Ayina abakyala ab'enjawulo nti yakolako ne bbandi n'ateekaawo ekitaala buli mukazi n'ajja okuliba Mary Bata n'abala ne bagwera omwo okuyita sabbiiti 2 ng'ababwebwenye bonna nga bbandi eweddewo. Mu kifo ekiddako mulimu Maulana and Rain. Bano nja kubaawulamu. Maulana awasa, Rain akwana. Maulana bw'akwegomba ng'akussa ewaka era ebikikinike bigamba okusinza kwa lipoota ezaafulu mu mwaka oguwedde nti alina amaka amatongole nga 12 wadde ng'obusiraamu bugambaana. Rain kiisi buli muntu amuyita mu maaso ng'oggyeko maama we amuganza. Mu kifo ekiddako mulimu Kabaata. Juzi twalabye omukyala Jojo ng'ali mu kutabukira Kabaata nga nti Kabaata ono yajja n'amusaba obukyala nti Kabaata sirevoze naye ng'abaana ku TikTok okwo abaseesezza bwe yafunako n'ekiwandiiko okuva ewannannyini TikTok Abachina nga baga nti Chow Ching Chong Kabaata ekivundulwa nti lekerawo obwenzi. Mu kifo ekiddako mulimu DJ Shew 256 Spin Doctor mbona anyeenya ekiwato ng'era bwola bwanyeenya kiddisi bw'abaana bawala abatakula nga bw'atakula kiri ekintu kikijooka kyabeeramu ng'ali mu kutabula emiziki. Ono mukozi wa Bukedde nti emyaka bagamba alina mingi wadde agyewakana. Shiru y'omu ku basajja abakyasinze okwagala abakazi mu ggwanga lino. Mu kifo ekiddako mulimu Bruno Betty ono nno gw'olaba yakawuula omukyala yafulumye n'agenda ali mu kulowooza ebintu bya binone oba abirekeyo nti naye simu kuyinza okuba nga byanoonya amaka ga Bruno Betty wadde tufuuza kiiso kya mbuzi okutundira omukazi Teddy nga bw'ali omuyaayi. Bruno Betty emisango gy'akwatirwa miyitirivu mune ku mbaga ye kwennyini ne kwanjula alina abakazi 2 byafunyisaako embuto ekyannamukaaka gye twagenda okunona omukyala. Mu kifo ekiddako mulimu Ttiimu Enkalakasi eno yekyasinza okwagala abakazi okuli Kokoddi okuli Sebwato okuli Maswanku n'abalala bonna abatambula ne Suna Ben Kaliba mu kino ekintu. Mu kifo ekiddako tukyali ku lisiti y'abasajja abasinga obwenzi kuliko Teera Kaaya musajja mukulu mukozi wa Bukedde alina abaana 2335 muva mu mawanga ag'enjawulo ne bannyaabwe ab'enjawulo ate akuba kamu buli mupiira takuzaako St Mary's High School Migadde nti bw'oba otambula okugenda sayidi z'ebbombo n'otuuka wali Emigadde tunula ekyengulu wali faamu ya Mutebire waliwo essomero erisinga okusomesa abaana eby'emikono n'eby'omu sekondale. Twakola bulungi omwaka oguwedde 0752 46 7827 Lutunku Construction International Company Limited. Oyina ennyumba yakona yakulemerera baagiroga bazimbako sente bwe zikugwako yangu tusala amagezi ennyumba ye gw'ogiyingire otandike kuyiiya birala. Yingira ekisu ate olaba ebinyonyi birina ate gwe omuntu omulamu. 0758 13 6934 kubira bayinginiya tuteese. Oyagala omukolo okuli ebifaananyi ne vidiyo ebitimbiddwa obulungi nga birabika bulungi. Oyagala emmotoka ezinaakutwala ku mukolo gwo 0704 642992 Ham Stadium Nakivubo Ham Fitness Center. Bano nno ojja gendawo wali wansi okola ejjimu n'akanyama osale embuto. Lexamat, Starbex Gas ne Lexta Cafe Uthman Katerega tukulamusizaako. Lexamat weewale okuzibrandinga buli w'ogiraba wonna kyama okufuna gas wa Starbex. Wiseman Agency okunoonyeza abakozi emirimu mu makampani n'ebitongole okusomesa abakozi mu bitongole n'amakampani abamantadde batandika okuwulira bakama baabwe n'okukola amagoba n'okumaketinga ebyamaguzi ssaako ne bubaweereza services ez'enjawulo. 0789 918 86. Wiseman Agency.
agency tubatumiddeko mutukuvu wonna tufollowing ku social media Facebook, TikTok, YouTube, subscribing liking 070 642 ojja tufuna olete business owabule oba otusindikira obubaka ku kyonna kyolowooza nti mu kifo ekiddako mulimu John Segawa emyaka egy'emabega John Segawa ng'akyali muvubuka kuba kati atandise okuwaguka omanyi obukadde tebumanyi muto yayitibwanga Site Casanova ebiseera ebyo nga ye musajja akyasinze okuseruza abakazi mu Kampala bangi bye yalwanya nga bayingira mu kibiina kye bonna abaseruza mu kifo ekiddako mulimu Alex Muhangi omukigo ono alina emmundu eriko silencer kasitakuba essasi n'alumira okumpi tawulira wabula target gyakuba aba yamaze ebbanga ggwanvu ng'agitunuulidde abeera waggulu ku bizimbe okwetegereza abo banaakuba mu kifo ekiddako mulimu Sefuko omwana ono abeera ku TikTok okwo n'alyoka ateega obufumbo bw'abantu okubwonoona n'obuwala obuli desperate okubusiraanya obukyamuukirira onaabusuulawo mu kifo ekiddako waliwo Grenade Official Ndugwa Deusi yafubutuka e Masaka ng'akutta obumyu wabula aliddayo n'ekigana ky'abaana bagamba nti Ndugwa abakazi abakulu bamunyumira kubanga ebyokukola tabiriiko nnyo bano bakamulamu ensimbi n'abayonka amabeere amakadde mu kifo ekiddako mulimu Daddy Andre bagamba nti akaana akali mu luyimba olwo kigambibwa alipoota eziva mu nsonda ezimu zigamba nti akaana akagamba nti Andre and Beats nti yali akanyonyoogera kwe kuvaamu eddoboozi bwerityo nkalinga akasindogoma mu kifo ekiddako mulimu Tamale Emirundi Junior ne Tamale Emirundi Senior bano beewaana lunye nti Mukama kyagenda obbawa ku nsi kwe kwagala abakazi n'okuzaala abaana abangi mu kifo kyaffe ekiddako mulimu Kaleero Omusoga akola ku NBS wamu n'okubeera MC ne host wa show ya Muhangi ya Comedy Store Kaleera abulako kulya mukama we Muhangi era abantu bonna bali mu kumukaaba omusogo oyo w'ebiwalaata obigoddo mu mutwe mu kifo ekiddako mulimu DJ Nimrod ye musajja akyasinze okwagala abakazi mu gutu ogwo ne mu gubuto ogwo twamulaba ejjuzi ku kivulu ky'abannaffe abawizo radio mu kumujjukira nga baagala okumutaagulira ku stage mu kifo ekiddako bano bakozi ba Galaxy bokka bafuuse bakafumise yali atutte endaasi waliwo Ditacha Omusogo ono n'akubadde taludde nnyo mu mawulire naye abakazi bonna abali kabalagala ku luguudo olugenda e Munyonyo bonna abamalawo abato n'abakadde bonna abalyanga walumbe mwana wattu tugenderedde ne tudda ku musajja mulala akyasinza obwenzi amanyiddwa nga Otis ono yeefuula ng'abulirira abakyala ku Galaxy okwo naye kyabakola kiyitirivu nnyo naddala obwana obuto obukyayiddwa bano abaana banzize kufuna advice ogenda ofusimbira muti walukagga nti walukagga gw'olaba tayenze neeyano walukagga mwenzi muzibu era obwenzi obwo ne bumulemesa n'okuwasa mu kifo ekiddako mulimu Silent Majority amanyiddwa nga Bobby Wine y'omu ku basajja abakyasinza abaana mu ggwanga lino era akyasinza okubeera n'obufumbo obwegombesa wabula ebyo katubikomyawo n'abayinza okusembayo olwaleero wadde mu mutwe gwo oyinza okuba n'abantu bangi waliwo Bat Badru ne Sendi omwo mwatunuliranga ekikere ne Bat Badru omwo mwatabula empalaata n'akalevu akasongovu nga Osama Bin Laden batwonoonedde abaana ye baana batwonoonedde abakazi lisiti awo engikomezza naawe yongerako subscribinga followinga ate likinge mutukuvu n'essimu okubeko oba olina lisiti by'omuntu gw'ayagala okumpa omulala